Kale nga bulijjo kastonda omanya mbanzize okulukuwa. So gwatulaba tambuza video etuuke ku buli munnayuganda. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ennaku z'omwezi nga 6 Saturday we yabadde mu kibuga kya Gulu, poliisi ebadde tennavaayo kwogera ku nsonga zino kw'ossa n'akakiiko k'ebyokulonda. Wabula olunaku lw'ejjo akakiiko k'ebyokulonda after pressure eyabadde ebateekeddwako the public baavuddeyo ne ba issuing a statement ku nsonga eyabadde mu kitundu ky'eggulu. Amazima go Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine yalabisizza poliisi, amagye kw'ossa n'akakiiko k'ebyokulonda. Kyemanya abasinga mwebuuza lwaki Bobi Wine lwaba ayogera nga bamu blockings oba bamulumbye ateekamu erinnya lya Byabakama. Akaseera kano omuntu asinga amaanyi mu Uganda ayina kuba Byabakama because yakulembera akakiiko akategeka akalulu right now ne Museveni kalimu ate nga naye ayina okugoberera amateeka, which means ono yabaawo amateeka. Ebbanga lyonna Bobi Wine agezezzaako kugamba abantu teggwanga lyaffe lyawambibwa, omuntu omu yalifuga, abasinga ne balowooza nti alimba. Now Byabakama, after having much pressure from the people within the country and outside the country, because videos zibadde zitandise circulating all over the world engeri gye bayisizaamu NUP n'abawagizi baayo, avuddeyo n'awandiika ebbaluwa. Era ebbaluwa njagala tugiyitemu ffenna ffenna. Ebbaluwa eyo ewandiikiddwa the Electoral Commission, the Republic of Uganda, era bagiwandiise ennaku z'omwezi nga 7 olunaku lw'ejjo Sunday lwe bagiwandiise, newankubadde nga basinga tugifunye leero ate nabo bagipositinze leero. Commission statement on violence confrontation in Gulu on Saturday 6th December 2025. The commission condemns the violent scenes surrounding candidate Robert Kyagulanyi Center campaign rally while in Gulu on 6th December. As we wait investigations into the incident to establish the root cause, the commission wishes to state that this was unfortunate and uncalled for, especially coming just days after the meeting of all agents of presidential candidate and Uganda police force to iron out any issues, with all those in the attendance committing to peaceful conduct in accordance with the law. Violence is consistent with the Commission's enduring calls on all stakeholders to act peacefully and in accordance with electoral laws to enable Uganda have a free, fair, credible elections. Duly nominated presidential candidate is free to traverse any part of Uganda to campaign, provided he or she is acting in line with the law and guidelines issued by the Electoral Commission. If there is any disagreement or any matter on the campaign trail, the Commission appeals for dialogue, not violence and confrontation. The Commission calls on Uganda Police Force to investigate the circumstances that led to Saturday's confrontation and ensure that those responsible are subjected to full force of the law. Yeah. The Commission further calls on law enforcement agencies to exercise restraint and use proportionate, lawful, and human means while enforcing compliance with the electoral laws and guidelines. Justice Byabakama Mugenyi Simon, Chairperson, Electoral Commission, yawandise ebbaluwa eyo. Gwe ssebo oba nnyabo andaba. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine, omulimu gwo kirabika agukoze, ayanise abasajja n'akoomunda n'akateeka waggulu. It beats my understanding
Byabakama ogamba nti ayagala police ekole investigation ku byabaddewo eggulu ng'ate ne police gyayagala ekole investigation ku byabaddewo eggulu took part in whatever happened. We saw a goon dressed like a civilian nga commandinga amaje nga yagawa orders. We saw goons nga bambadde leya nga bakutte emigo. At first people were saying nti bano ba street kids bomuki bomu Gulu. But of course abaana bakozesezza obukugu bwabwe ne kamera zaabwe ne ba capturing ebifaananyi by'abana abantu. Mu butuufu okufinding out nti these are not street kids. These were operatives dressed like street kids. Ekyasinze okutumalako enviri ku mutwe nga batugamba nti babadde ba street kids, njagala gwanda bombulire. Street kid wawa gwomanyi abeera ne radio call. Era ono yabadde ayogera nani ku radio call street kid nga ina n'ebisumuluzo okugundi. Okitegeera? So this is what happened, and you are telling the same police eyalabiddwa nga taking part in this action. Ongamba otya nti oyo muzeeyi uyo nemba nga zimutuwakadde nti street kid. Some of them have covered themselves. Nga oli omuyayo omulala bwe yabadde. You cannot wake up one day and tell me this is a street kid. No, you can't. Unless ngogamba nti fe tuli basitule twetegerera. So that is exactly what happened. Olunaku olwaleero he's going to be in Kisaasi. Era olwaleero abantu b'Ekisaasi mugenda wulira kaliro. Agenda beera awe butuukirwa ku kisaawe ky'ebutuukirwa. Gwatamanyi kisaawe kya butuukirwa ngenda kola video endala mbenga nku directinga. Wobanga oventinda ojja tuuka kukyambuka ku KPC. Kiveeko waliwo we batundira amategula. Is it Crazy Uganda? After that ekikubo ekyo ekikyama nga between that obatundira amategula nende the center ekikubo ekyo kyokwata okugenda ku kisaawe Bobi Wine agenda okubeera. Olunaku olwaleero agenda kyazibwa Joel Ssenyonyi Nakawa olwaleero, era enteekateeka zakoleddwa dda newankubadde ebisawe bingi bye baaganye finally bamaze ne ba finalizinga n'ekyo. This is going to be his second time to campaign in Kampala. The first time yali Kawempe, North ne South ebyali omwabiraba. Olunaku olwaleero agenda kubeera mu Nakawa West ne Nakawa East. Joel Ssenyonyi gy'akiikirira era gy'ayagala okuddamu okiikirira, ne Alex Waiswa Mufumbiro gy'ayagala okiikirira ate nga waliyo balimu ezo ayagala okubeera Lord Mayor w'ekibuga Kampala gye bagenda okubeera olunaku olwaleero. So let's hope until we are not going to see what happened in Kawempe and of course what happened in Gulu, because Byabakama avuddeyo n'agamba police eyenyigira mbikola bye bimu ng'eraba bakuba abantu ng'etunula, because weebuuza lwaki bakubye abantu eggulu. There is no reason. Abantu abali eggulu batugamba ekibuga abantu bagadde amaduuka gabo okumanyanga Bobi Wine muntu wanjawulo. Ekibuga ky'eggulu abantu bafosingiddwa okugala amaduuka gaabwe. Abamu baatidde nga amagye gabadde mu ggulu nga mangi, tanka zabadde mu ggulu nga nnyingi. Bino byatandika mu kalulu akali e Kawempe by elections. That is when Bobi Wine yatandika okwanika abasajja. Olwaleero as I talk right now bali mu transit, bali mu kweteekateeka, era stage yateereddwayo dda. Omukulembeze agenda sookera awo ebutuukirwa ku kisaawe gwava Ekisaasi round eya Northern ogiraba yambuka ngadde entinda. Ekikubo ky'okusooka osanga on your right ku Ndere Center kwe nnyini kwokyamira okugenda ewagenda okubeera venue Bobi Wine wagenda okwogererako n'abantu be. Thumbs up video.